amateeka weegali tugalina amalungi naye bw'obeera mu nsi nga waliwo abalowooza nti bawaggulu okusinga amateeka oba omala budde waliwo abagamba nti amateeka era ne ku makya bw'oba olaba enguudo sebo baziyitamu nga bwe baagala nga balaba bannansi bo tebalina makulu essente za gavumenti bazikozesa nga bwe baagala naye kino twagala kukibagamba timwafuna omukisa nti abantu abasinga abaliwo wano bakuze bwe batyo n'abasajja abakulu mwasanga nga bakulu nabo tebakyategeerekeka abasinga olw'okulya ekyo nkirabira waffe eno mu Buganda abasajja abakulu abeekobaana ne Museveni osaanyawo ensi yaffe Buganda kati buli wali ettaka ly'ennono lyonna balisaanyizaawo ebikawo ebisibuka naye ng'ekyo ffe twakimanyi mukulu Museveni kyajja nakyo yasooka kuwera Luganda mu kusomesebwa mu masomero n'aluwera mbu Oluganda terukkirizibwa ne tumanya nti ono ayagala kutta identity yaffe ng'apromotinga Oluswayiri wano naye nga tetumutegeera naye ekyagala kukibagamba naddala mmwe abasajja abakulu nti ensi eno bwe mugiraba eringa amazzi gatambula naye tomanya gye gakoma ne gye gadda gye gava ne gye gadda tusobola kumanya nti gano ge gampiseeko kakati ebire ebiriwo tebyetaaga kwekkiriranya na kwetiiririra kubanga bano abaliwo bamaliridde ngera bola bulidde ngambyeko ono nalebo wange namugencha nti tesuubira nti Museveni agenda kubakwasa ekisa ekyo mukijjeewo obwongo bw'obanga olina obwongo ngamba nammwe abalya nabo waffe tulina gurupu z'abasajja abakulu abamuyambako mu Luweere ye waffe bonna buli avaayo akulukusa amaziga akabaki watakabyanga mu buvubuka mukabiza mu buka ye abagamba nti tiwamala ogiranga abawa abamu ne batakozesa IQ zaabwe era mbadde owulira wano nga ngamba omusajja oba omukulu aji gwe mukulu sale gwe yalonda ku byettaka va ku ttaka lyaffe aje kuyamba kulonda ku lyettaka okulawo obukiiko abukola eri embala gy'obola gajjava abateekere nabo kuyamba kulaba engeri abantu gye bakubamu ku ttaka nkugambye CMP senna kifo kyonna oba ereda kola ku ttaka lyo n'eryo oli omukulu lye mumanyiko va ku bibanja by'abantu naye kakati nze kyembadde nkugamba profesa amateeka gano gakola era gaali badde gakola abantu ffe tulina okugateekesa mu nkola ne bwe tulikola amateeka amalungi agafaanana gatya nga abaliwo bo beeraba bakitalo nnyo omuntu omu najja n'abatundako ensi nalabe mukulu Museveni nafudde enseko kanso n'insiima biwandiike bino gwagamba nti tetusiima Museveni mu lukiiko gwe ninsiima nze kankusiima empita Luttamaguzi musiime kati ng'ali wali ku gundi wamule ku samiti y'ebyemmwanyi ng'asomesa ebyemmwanyi kirungi omukulembeze tusakira kuba tuli bubi naye gwe omukulembeze bojja wano tukubuuza ekyuma kyaffe ekyemmwanyi kye wasanga ebugoloobi kiri luddawo kiri Rwanda kyatuuka kitya e Rwanda nojjozanyire ku bantu bano abafuluuta mbusimanyi ogenda kuwaddinga vali ku mmwanyi ekyuma kyaliwo kimu kyokka mu Afirika era njagala mbadde sitera kutambula olw'akakiiko kendimu olw'emirimu gye tulimu n'abagenda okuteekayo okwebaza Amini bagenda kuteekayo omusomo ogumwebaza omukubbo amafuta gange mu famire ya Amini nzo omukubbo abagenda okwebaza Amini be yakolera eggwanga lino kubanga Amini yayagalizanga abantu naye omusajja najja n'eggaali y'omukka yonna n'agikuulayo obuguudo bwonna webali tusimbanga basi za feza UTC sebo mukulu John Kenny Luchamuzi gwoyita otero okuyita mu kibuga awo basi za feza UTC weza simbanga siba abasajja beeguze ebibangiriza byawe olwateka wano Luttamaguzi malirizo obudde butuwedde ate kinyezeza eringi byolaba tekinyezeza omusajja n'asanga yatusanga wano ntero gagwe namugali tomanyi wano twakolanga n'emipiira gino egy'emmotoka bandaganga tuzikolera kampuni yaliwo najjawo kampuni yaffe eyakolanga yagirekawo kati yagirekamu Kasumagirene yakolanga engoye kampuni ya 19 ero jayagala nti emivumba gistoping kampuni etakukubanga ekola kampuni zaabwe ze baleeta abayindi omuyindi oyo era ffe twagala kumugamba ng'omubaka wa parliament bayida esogera kati ngale maani omuyindi bw'aba awulira nti agala kuwera engoye enkadde addeyo ebbombe
jabaziwerera fewane waffe kyemaliriza nakyo nkimanyi mwe temufaayo kuba abasinga mulinga abantu bafano mu Buganda abaloza Bobi Wine tulwanirire ne Luttamaguzi bambi nga bali eri bazinzeeko emikono kino ekirya Bobi Wine naawe yezinze mu lusiisira okikukima ekirya Bobi Wine n'oba Luttamaguzi naawe ali mu kambe ku kananga ku bantu bange akantu akundika abantu bafa benna kaseke amabaati gatuusa abekerezia yaffe enna kaseke sige kana gagundi gano amabaati agange gabaga sente sebo ekigano gagundi oli faza owekisomesa yamanya wagula sebo to gamba ga prime minister tonteeka ko matuga akamyo kumbiisa ngomizo kumala gakomererako ate bine bidya bulala amabaati gaffe gatuuse kati nenze kyenjagala okubakubiriza mu dakiika nga tewera be bantu okukola kati enkuba etandise ebyokwekubagiza simanyi tuli bubi katulabye kona lebo tetukyafudde nze nkubuleo sinze Yezu genda okole ennimiro weeri mulina enkumbi avuka mulina amaanyi buno obusente bwe muteego bw'abannabyafuzi n'akuwayo 15,000 n'oleeretera ku 15,000 kati oba kugoba ku kibanja olunaku lw'enkya tugenda kubeera kasiribiiti so nawe kanso wali ne timu ya kasiribiiti wali ojolabeko era se mukulu naddu tukulinze timu ya Sali Genocide timu ya Genocide abateeka omukulu naddu tukulinze kasiribiiti otubulire mu bulungi mu mubi si mu mubi batwagala kubuuza abasajja abakulu bana abatufuukidde ekizibu ng'okulya kubafuukidde ekizibu bayo simu yange eri ng'oliwe nakaseke ng'oliwe nakaseke nkiddamu nkoye bino nalebo yadde sigwe mupi waffe naye tuyambe nsooka kufa kuwe nakaseke we nakaseke simu yange eri 07 57 69 47 0757 69 4754 nesebo mukama wange nyongera okuba kuba enkuba etandise okutonya mukolewe tunakola obulungi tujja kuweesa ensi yaffe Buganda ekitiibwa n'ensi yaffe Uganda ekitiibwa Ssaabasajja Kabaka awangaale banaye nga mbasiibula mu 2004 nali ndeese etteeka eddungi ennyo okuyamba ab'ebibanja Musajja Museveni ali ku bettale yali kuba ettale naye omulanga gwange gugamba bwe guto okuva ewa John Ken Kyamusdemani ng'oli wa kibanja ne bw'obeera omuntu omu sala amagezi gonna osinkane nanyini ttaka otandika okusasula obusuulu obwo oba obusasula bujja kukuwa permanent security of occupancy okusinziira ku constitution kyegamba gavumenti eno temugisuubiramu kinene tyena ejja okuyamba nti tibakugobaganya nekuyamba nti obeerewo ofune future eri bright no kubanga bo bakyakukutana ba investors bakyakukutana aba China bebaagala bajja okugula ettaka eryo bamala oddigula ne basanga ab'ebibanja tebasasula busuulu bwe babawaayo akasente babanga bagula kabalagala n'olwekyo banyabo ne bassebo security of occupancy eri abantu ab'ebibanja ate nga mmwe muli mu majority mwekolemu omulimo mulabe nga musasula obusuulu kanso abantu basiibule neyanza nnyo muganda nge Wefumbe Profesa Waru ne management ya Radio Beat okubanga mutusosowaziza olwaleero okusobola okussa ettaffaali ku ggwanga lyaffe Uganda njagala okutegeeza muna Uganda nti bwe tujja wano tuba tuwa ndowooza zaffe kwegwo omulamu ogutubuuziddwa maliriza nga ngamba bwe nti sebo omukulu Profesa nti abantu baleke kutunuulira president nga ali mu kubagoba mu mirimu ebikadde naye ali mu kugezaako okusoosowaza eggwanga lyonna likula libuuminga na production nkiyite ntya okwekolera ebyaffe tugenda okwekolera ebisinga obukulu weebale nnyo kakati ate bwe tubikola tusobola obitwala ebweru oba okubifulumya ebweru president ali mu kugezaako kubulira bannayuganda tuleke kujja bintu bunaayira tubireete wano wabula twekolere ebyaffe twekolere ewaffe kubanga materials tuzirina tusobola okubyekolera tuli wamu tusobola okubyekolera wano akatale ne kabeera kanene bannayuganda ne bafuna emirimu egyo abavubuka abali emateete abavubuka abali mu constituency ya Honorable Namuga nabo ne bafuna emirimu egyo kakati ali mu kugezaako kulaga nti tuleke kufulumya ssente nyingi nnyo wabweru wa ggwanga kwa kakati ekiseera kye tulimu kyakukozesa akatono ke tulinawo kyova olaba njagala nnyo
message ya Honorable Luttamaguzi nti bwabera ku kampo Luttamaguzi bannayuganda abawe emirimu. Yes. Kakati ekyo president kyagezaako okugamba nti tuleke kufuluma wabweru wa ggwanga wabula tufune emirimu mu ggwanga lino tujje ekintu atise ekitasoboka kyovora bayakugamba nti buy Uganda build build Uganda kakati tusobola okufuna mu n'emisoro eggwanga ne liddukanyizibwa nga tuli wano yabadde yambadde bubu ngoyeze za Uganda webale nnyo kubanga ye enkola ye eri ku market eri ku self sustaining. Yes. Tufune internal market byonna bye tukola wano kubanga kankuwe ekyokulabirako singa tunabeera ku buli kimu nga tukijja wabweru buli kimu jini tuzijja China buli kimu singa catastrophe oba embeere eyakazigizigi tukuba wano nga bwe waraba mu covid nti boda bagisibye tewakyali nnyonyi ebuuka tewakyali biki ne bwe tubanga buli kimu tukyekolera wano nga biri munda tuba tusobola okuguza East Africa yonna netuguza Burundi netuguza Rwanda netuguza era netufuna omusoro ogutuyimirizaawo neyanza nnyo neyanzege okutuusa lwenawe bwakakisaakalala akakomawo wano mu Mukama Katonda abakuume. Onebunamuga ebigambo ebisembayo kanso kamusabe Katonda amuyambe aweze ku myaka jjajja gyawezeza ajaguze obufumba abe kubana n'abazuku kwano government egenda muhereza ebicha government janyinyi government jayogerera naye sebo kimpebwa semateeka okubanga nze sinajjayo katambara it is my constitutional right. Muto wange agenda kumenyeka nnyo ayogerera gavumenti emaze emyaka 38 mbuyinza ngalinga ayogerera abatekinze over yesterday. Ekirungi nti programs zino bwe zibeerawo bannayuganda ku ground bamanye ekikola kigenda mu maaso. Ekizibu ky'ebintu ebiri academic byawukana nnyo ku biri practical. So saba okutegeeza abatuuliriza nti byonna tubyagala nga bwabyogedde twagala amakolero ga wano twagala buli kimu kyekole kubanga tewali atakimanye economically nti bino emirimu gigaziya naye omutima kino mwe gujjira mutima mulungi. Ekyokubiri bw'oba otunuulira buy Uganda build Uganda private sector President Museveni bannayuganda abaguzizza gavumenti ebintu babanja trillions 3 nga bazibanja gavumenti ya Uganda batuwozeke janjalo batuwoze kasote batusasula. So omutima gwo tuzimba tegunnabaawo bino byayogera birungi nyongera omukulembeze na udisa abantu byonna webiri karuka udisu so mwanyiraze musaba nti bano tebamwereza bicha naye kirungi omulimu gwagukoze annyonnyodde gwanga nti ensi bweti bwe yalitambudde kakati nze kyemusabira nti abeerewo Katonda alabe gavumenti erijja ebirowoozo bye bino bwe binabeera incorporated. So ekyo nkikusabira nze musabira obuwangazi kubanga bino byonna tubirabe fena practically tukimanyi nti kino kyalibaddewo ekinesi bwe kikola si bwe kitambudde. Tugenda Mbalala enkya mugenda gye baaganye okukwata ebbaluwa zaffe tukola omulimu ogutuweewa ssemateeka mu multi-party system mu nfuga y'ebibiina ebyenjawulo nga tugenda okugamba bannayuganda nti Uganda zuukuka tugenda okutegeeza bannayuganda nti Uganda yalitambudde bweti kakati Luttamaguzi abadde ankubaana akamati namuga gye mulaga nsasa genjereera tegeeza bannayuganda nti bwokeeranga ku makya n'oyingira ebyobufuzi politics is not for the faint hearted. Si abano bagambye nze kati ngenza okujjano na pakitwa ndi mugomesi utegende yugomesi tegenda sambala kugambye ngwe zikola jezi waliwo mbaka ngamena ngati nze mchala wange mugambye nti ngenze na bwe mbasi komye otofaayo mba ngenze bulungi webale nnyo onalevo ndamuka enja kudda Semba bule Matete Mbirizi Road sabalo kujenga kakati bawolereza neje mbadde ngamba Honorable John Kenny Luchamuzi amanyi procedures za feza parliament nzo ndaba Salimu Salasula wange na munkekeera era we wali n'ekijja kye ani akati wali ekijja kye we yateka amalalo ga Muganda we tumwebaze wali na munkekeera neje mbadde nkugamba mwami Museveni yawandiika ebbaluwa directive okuwa chorus kuba eriva ewobulenzi Kasa Ngombe na Kaseke paka Kapeka emyaka kati gigenda kuwerena
terikolebwangako amakubo gano gogamba ababaka ati Jembadde ngamba Honorable John Ken Luchamuzi nti amakubo agogalaba si kwogera bogezi nti omubaka oyogera buzi ono namugamba kubo gayogera ku parliament naye maye mekali bali bataddeko yaddeka ekitiyo batandi kati bana abasajja kugamba oli muganda wange kyembadde nkugamba nti bana abasajja bajja n'enkola eta infrastructure zonna wano mu Buganda zonna era tewali infrastructure gye bagenda tukola gye bakola ekuba lya kola sinoliraba tewali oli wangala myaka 3 sebo sikiganye naye embeera sikiganye naye point I'm talking about is an emergency situation ojjukira bulungi engudo ezandi obubye nnyo mu biseera byayiga kyali kyamaani kyali meya nalaba nkome ntuuse ku kisenge n'omufaliso konze nsula wano kati naffe tusule ku parliament ekulangira tusule ku stoholo ekitundu kyenjogerako a quarter of a kilometer. It is just a quarter of a kilometer. Watono nnyo olwekyo okuva ku microphone byenjogeredde bigambo kanso na nisima akugambye nabisereri erikane gundo na ayogerako na libona namugga uliriza na bokenu cyane na libona namugga kyempulida ayogerako akakiiko kanga kapaka local government kati bye tutunulamu era twasinzo okizula mpulidde yogerane ku payroll twasinzo okukizuula ministry esingamu obubbi mu Uganda ye education buli district erimu abasomesa abepewo district ya nakasingamu erimu abasomesa gosi sije mizimu gy'abasomesa emitono nnyo yewafe baadde babasasula milioni 3 ghost ministry singamu obubbi education era kakati ngo oyogera ku chapelo nkiragerane n'ekyoli kati waliwo gundi allowances zituweebwa okujja okulambula ebitundu ebyo kwa those are local governments okukirireyo tujje tulambule kati nga gwo omutuuze weeyali na concern ngenda kutandika okutambula Buganda region muganda wange olanya agende mu northern region kati njagala okwataganeko nange mu wiki eri ejjange gwako ekitundu ekyo tugende naffe kitundu webale nnyo Honorable Luttamaguzi ono kenja genda maso tutugenda information yonna nedda information naye vudde mu ekiramu kubanga provokinze Honorable okuba ku kyayo material ekyo nga kitadde wabbali nze neewunyiza nnyo President Yoweri Kaguta Museveni. President Yoweri Kaguta Museveni okusinziira ku constitution ya Uganda y'omukuba is the chief custodian of the constitution of Uganda under article 98 ne article 99 awe wajja etuluba lyo directives ne Mr. President kansubire nti awulira oba abambega be bawulira baba bambega nga bakola bampulirize abadde bali mu Uganda babadde ku mikolo jjo bawezeze emyaka 5 malaga keera n'ogamba nti olwokuba nina obuyinza mu article 98 ne article 99 mpe directive under the constitutional law of Uganda eteeka okubeerako nekye bayita operationalization mechanism tugenda operationalize kitegeeza ki kuteekesa mu nkola ani agano biteeka mu nkola byendagerwako olina kikola nga bwe kiri provision for example ekwata ku buyinza bwa president n'engeri gyagibwako n'engeri gyetuyinza okufunako transition eyo nayo erakinga operationalization law Luttamaguzi naye president asobola bakkiriza mukole operationalization ku transition eyo atayinza kulagira nti nvaako bwenti n'olwekyo njagala okuwabula nga nsinzira ku article 98 vis-a-vis article 99 of the constitution nti presidential directive owekitibwa president gyeyawa kumanda n'ebibira n'emiti something of that kind lacking operationalization law which law must carry sanctions nti singa kino tekikolebwa kino kyekikolebwa singa president awa directive nti kino kikolebwe abakwatibwako ne batakikola bakolebwaki n'olwekyo presidential directives yasoose okuwa sofa lacking material aspect y'amateeka egiteekesa mu nkola
ninga abantu batulugunya abantu ku nguudo nga amaze okubanga naddala ku kyamanda ekyo bw'amala okulagira ate nga abakwasa ebiragiro babikwasa ate n'amanembula nga gatuuze. Njagala okusooka okwabula Mr. President with due respect to him, ofisi ye nkulu nnyo bw'anaagamba nti atandika president ey'okuwa directives ezitali supported constitutionally in material law operationalization kijja kumukola bubi. Kuba wajja kubeerawo instance emu mukulu Luttamaguzi kino kiwulirize ekikulu nnyo n'emukulu Namuga wajja kubaawo instance emu bamutwale mu kkooti ate ne gino bamukube mu kkooti nti yalagidde ekiragiro nga kimenye etteeka eddala. Interpretation ya constitutional court tesobola kusukka ku kyenjogedde nti etteeka lyonna okutuuka okubeera directive liteeka okubeera operationalized ne lifuuka ordinary law which is implemented in accordance with Article 79 of the Constitution. Constitution Article number 79 egamba nti buli ekintu kyonna okuyitibwa etteeka kiteekwa okukalinga the support of Parliament. President abaganda bagambanga nti ekigambo ky'omukulu kiragiro era tteeka anti kati mpabula material. President wagamba nti radio kati eneve ku mpewo tetumubuuza nti tulina license emyaka 12 tulibuulire kirala nnyo na kino kye twogerako kuba kino kyayogerako kirinako material costs kifiriza directive gy'owadde eteekwa okuyikolinga some expenditure abantu bateekamu da ssente zaabwe ensonga lwaki eteekwa okubeera operationalized efuuke etteeka ate nga fuuka etteeka okufuna force of law parliament yekikola. Webali nnyo Lukero Charles Demani Namuga gwembaka Namuga ye mbaka parliament ne Luttamaguzi kugende wanisima atubuulire agenda maaso Namuga president walagira nga bwe yalagidde Luttamaguzi aga nti kino okugirako ebirala nti bwe mba temukoze kino parliament nga sinakuddayo bwegamba president alagidde katugeze katungoye njuza byakajjo kikyali kipi ekyengoye ekyamanda kimaze kumpi myezi 3 abantu babonyabonyezebwa ku manda president yalagira president directive ekyo kyamaanyi nnyo yalagidde amanda galemu okutemebwawo naye abatuuze babatulugunya mu bibiri eyo era amanda gatuuse okubanga gatundibwa ate banene beerere. Omuntu yenna abadde agoberera entambuza y'emirimu mu ggwanga lino ndowooza n'omukulembeze w'eggwanga yavaayoko n'alaajana singa mpa ebiragiro ebitategeera nga tebikola byatandikira ku polisi bana abasajja bakyampoliriza oba tebakyawulira. Directive y'amanda njagala ogyongere ku directive eyabaddewo ey'empuliziganya ey'empuliziganya adverts zonna yabadde atwagende ne twekubira omuduulu tumuga nti natuleka binatambula bityo yaga nti ebirango byonna mu biwe kampuni za gavumenti zigende ku UBC tulangire ku zisita mwefeeko. Ekisooka ekirungi nti nakolako mu gavumenti ebiragiro ebyo twabifunangako naye ebiragiro ebyo bw'amala obiteeka mu nkola agamba you implement lawfully bw'oba kino kyenkulagidde kyekiriyo mu mateeka ekiteekese mu nkola mu mateeka his directive eteekwa okuba implemented within the law eteekwa okuba you must lawfully implement. Kakati bw'otunuulira gyo bwe twali ngenda gikomparinga ku petition yammwe eyoku adverts bwe twali tugitunuuliranga egize mu kakiiko ka ICT netubuuza honorable minister bali omusi nti omukulu waba awa directives zino ba technical team ye ebaluddawa kubanga twalisuubidde omukulu wabanga agenda okuwetteeka ku manda sirowooza nti oba directive ku manda sirowooza nti atuula butuuzi n'awandiika ebbaluwa waliwo abamuwabula nti kino kyokoze tukolidde mu layini eno ow'amateeka ateekwa okubeerawo owa environment Solicitor General ba researchers for finance ateekwa okubeerawo cost implication to the council namuga nti owera amanda abantu bagateekamu dda ssente obuwumbi n'obuwumbi bameka abafiirwa owera amanda what is the alternative means bano abadde bakozesa amanda obateereddewo ebya media minister zakola dda contract ne radio dda you can't give a directive that causes a crisis. So kati wetubuuliza nti bano omukulembeze w'eggwanga takyawabulwa era nyabo nkiriza information in accordance with the American Constitution egenda kukola wanati conversant presidential directive ya Biden eri operationalized mu American law
president agaza kukola nayezo anti chetumusaba bwoddayo n'otunuulira directives eziweebwa wano mu Uganda. Some of them ziweebwa through excitement. Ekuchamuka. They are political directives. Ate omukulembeze mugezi no bino bya bufuzi. Waliwo directives nga zabe ofunaga kati bankutte kunenga kangateekeyo. Ya abenga scoring nze nabalagira. Ya chejjeko nalagira. Chejjeko nabalagira kati mumfaafagane nacho. Mama mabira afaafaganye n'embeera. Mabira gamufaga mfukire kizibu. Ngwambi yavayo nagamba nti naye bagamba commercial amanda nga domestic waboyo chaga domestic gakwe kola mirimu gyo wakaawo nga waboyo chezo omutigwa sawe ya kufumba waka bakimanya batya so wenavayo muganti naye waffe sembabula abaana nga abatulugunya naganti nedda mwena mugeteka temwali tegera ne muganti mama kati gwe litunyonyole yali tegeera naganti no commercial agenda okutunda go baganye naye gwagocha kakati fawaga gula go kufumiseno mu Kampala tugenda gajjawa kakati nange nine dembe lye insurance awuzanga asatu nugandi yango kuzawaka zawaka banayiba bange bajja limba wawayo buwiwe webati okusinzira ku business yange sobira zikozesa throughout this time. So the challenge endabye ku biragiro bya president. Did you respect kulembeze w'eggwanga akozesa structures aina tulina abantu abasasulwa sente z'omusolo president naye temukyewuunya mwakira be Masaka kusaasira alaje nanti omukulu simulaba wampa naye ngenza okulanga bwe 15 ku gazi Masaka sijja kulaba yamulinda ku gazi omulana amulindira ku ambulance nagezaako koga kino kigezaako kujjayo tawabulwa abali bamondoodi tebamulabako abali muwabudde tebamulaba bino mbirabange ebyokusaaga eggwanga libonabona over these simple things abantu baavuwalidde mu bino bye mulaba oyogera ku manda. Do you know how many people have lost money? Manda abantu bafiridwa sente already osanga oli yagula ekibira oli yamusasula gogamba oli for example singa nagula ekibira kyonna nkusasula ne bagana okwocha amanda mitiji zikala jange ekizibu kyane gwe wagano okwocha amanda gwe mitiji gyakulemerera ate omusajja ganti wotuba umanga mugenda okwocha amanda nkuwa ekiseera nti mukulu nkuguziza ekibira kiteme kubana nge nyine mu wiki 2 njagala kusimbawo myezi 3 kiteme nsimbewe mwanyi ekibira kyonze nsimbewe mwanyi so nze ekizibu kyendabye kye tulina mu ggwanga Uganda is non-respect for structures. Tetuwa kitiibwa mitendera na ntambuza ya mirimu. Dine gwanga balitambuzanga WhatsApp group mpuga ya Terobyo. Ani agamba bwati. Uganda dine gwanga litambuzibwanga WhatsApp group. Dine gwanga litambuzibwanga informal sector yonna. Ngabo nakera ku machango olimye bijanjalo gwomanyi wobikungula enaku zogono obo olimye kasoli. Era mu butalo mu informal sector balagira bulazi. Ngambye nga kasoli wogosala osobola no mufuira akale. Tewali akubuza. Ogenda no fuira akale osobola omutunda. So bulwo tunatambuze gwanga ntunudde honorable Luttamaguzi nga afane constitution. Anze si kyabyogera. For 90 meka gotwogera kabitegeera. Tachawa respect constitution ya Uganda. Bwabo yogera kubikwata ku mateeka kinagwanga tekyatamuzibwa ku mateeka. Yensonga lwaki eteeka li applied selectively. Waliwo erikola ku Luttamaguzi, waliwo erikola ku Kennedy Chamzo abasazawo nti kwolo likole olane liba relaxed. Kubanga bannaffe bano tebakwatibwa. Ndela ku unyoni ya police nti omutabeeringa ku police na kunnya. So omubaka kamwe ku information tuno. Nali badde sijimuwa ejimuwa timu Museveni atuusize eggwanga wano nga we liri temmunenya lw'abantu ababongoota kabaka tugana ababongoota bangi kubanga ne bw'obeera ggwe n'ofuga eggwanga emyaka 40 buli kye wasangawo n'okitunda be wasangamu mu nsi bonna n'otandika okubagobamu n'okuŋŋaanya obugagga bw'eggwanga ne bufuuka bubone famire yo n'ogamba ne mutabani wo naye atandika okutalaga asaba obwa president ng'abalala abatambula ne baba nankiiko ziyamba abantu oli amugamba omusajja mukulu alina emyaka 5 n'obatemula kati nze sikyanenya Museveni honorable Namugadde ntula naye mu parliament ababongoota bangi abazungu bafeeriyo batutunuulya batwetegereza bano bakyali ku mulembe gwa zinjasiro basi umba tugende waloja nga mpumba tukyakaaba amaziga ekisooka naffe tunategeera kye twagala Uganda tunategeera kakati bwe Luttamaguzi bannamuga bakeni Luchambo abali kunguda bakwata bakwa Uganda babazikako obufo bw'ebifuzi fene twefula nti fe babossi b'abalonzi abalonzi ke balekera ne bamanya nti amaanyi be bagalina bajja kuvayo bewaneko era nze ntero babuza naka olina omusanga nagamba onalebo mukutukoledde kikyagulanya akoze ekinze nkubuza gwe okoze eki bali eyo batitizi olukati tugenda mbalala tugenda encha tulumba tugenda twata ebirebe mugenda kulochinga okutambula parliament kumande tekola ate twakoze schedule
ababaka kulino bagenda abala bagende sebo parties mwategeza ku police bulungi nnyo twabawandikidde balo baganyo zero receiving ya IGP bagiwandise na receiving nayo bagitutembalala secretary general yatutegeza nti baganyo gi receiving can you imagine that impunity ne twabagambye kyonne kijja tugenda mbalala kye tukola kiri mateeka banna Uganda mbagamba fetwa omulama gutambula Uganda zukuka mumanyo obuyinza bwe mulina sebo president w'eggwanga bwe yabadde we yafuuse whistleblower kuteeka ku gundi ku kiragiro kya World Bank yagambye nange emyaka 10 ndudde nga sibitegeera bana abagriculture obuwumbiru nahano obwa dola babadde nga basimamu babadde nga bagula bade bakola seminar bagula toilet paper bangulirako ne penny so kakati bwe tubanga tutufuna omukulu olumeza afuuse whistleblower to this extent bana Uganda muzukuke so kusaba government ewereze bana Uganda bwino baweza okumanja ogedde kitufu yala ki complimenting ko something supplementing under the most recent ruling ya constitutional court we are nullifying sections 8 5 and 10 of POMA government security organs mwe muri police n'amagye tibayina we batandikira na nupu kuba lukiiko mbalala kanso ebiragiro bya president nga amateeka gamulagira ate amateeka ne gamugaana anabona mu government ayinza okulagira ndikola kyo ndaga kikolere mu mateeka ekitegeeza nti bugero tulenge teeka likwata abanga atakulagidde omudizaddi ne yanziza nnyo muganda nge owefumbe bampira yenze tege Buganda basena kujengo Professor Waru ate njagala okwebaza butaka babu twala ne tujabuzza njagala okwebaza ababaka ba parliament bendi nabo wano Honorable Namugo Maugora Honorable Luchamuzi Keni Rubaga sina mubuza bulungi bikwata ku Rubaga naye njabo ndiwo wano nga president wa Conservative Party wa CPO naye kya Honorable kisigarawo Honorable Keni Luchamuzi nkwebaziza nnyo ne Honorable Luttamaguzi akikirira abantu be Nakaseke abesimi kwebyo bye musobodde okwogerako naye Honorable Luttamaguzi nga nze sinaba kudda ku muramwa guno gwoyogeddeko gwa presidential directive waliwo akantu kamuke mbadde njagala okumutangazaamu awulira nti let's not judge people the way they were tetuba judge nga waliwe baali kali akalugabire ke yagambye the way they are now tufe ku kyebaliko kati webali nnyo okijeyo bulungi bawe nkiteeka mu linyankulo ekyotakiwulira kakati tufe kyebaliko kati yes message gyenjegezaako mutegeeza Honorable Luttamaguzi bwe yali nga yakamaliriza Makerere emisomo eyamulabanga mu kikoni eyamulabanga ewandegeya mpuliriza nkola submission yange mpuliriza eyamulaba nga ali mu kikumi n'amusanga olwaleero luno ndowooza nti ekifaananyi kiba kikyusa Luttamaguzi owaaluli ne Luttamaguzi olwaleero weebale nnyo kakati omuntu tasobola musanga wano n'amukubisa ekyo Luttamaguzi bwe wali mu kikumi nga wali bwoti nga wakola bwoti no olwaleero luno bw'omusanga nga member wa parliament muwe ekitiibwa ekimujjamu with due respect Honorable Namuga bwe yali ng'akyakola ewaffe Masaka nga procurement officer nga wamulabanga mu procurement officer yes kyovula banze bwe musanga mugamba Honorable nkulamusizza niya gumiranga bwati era nalyo bise mpuliriza no mpuliriza Honorable bagambe nga senior procurement officer yali tayi wali kanga wali senior kati kapita procurement you see so nsaba protection yo ntuse ensonga zanga abawuliriza bafunemu ensonga jiguse abawuliriza batufunemu olekyo ekyo nkirese lwaki Honorable Luttamaguzi with due respect botani ko kugamba abasajja mwe mwajja nakaki mwajja mwambadde lugabire mwajja mukola biki so ekyo nkirese okulaga nti tetujajinga bantu nga bwe bali luli wabula tubajajinge bwe bali kati ndabanga bwendi so sibwe nali luli kubanga emyaka 15 Honorable Namuga bwe yali esawa zino sibali kati wo kusigalanga bwe wali webale nnyo mutokyusa obanga ekirungi ni mutokyusa bakulanga yes kakati ekyo tuleke kukisosowaza nnyo kukisiba ku bakulembeze ba government bano kubanga naffe tuli bakulembeze bumuli capacity ya buli muntu nolekyo nze njagala nnyo okutulaga obunafu bwe tutasobodde kukola ne tulaba butya bwe tudayala uginga kwekyo
oba butya bwe tukikoze naye bwodde okwatakinga omuntu gwe gundi wali otya kubanga era abakulembeze ekirungi kamalirizo kano ekirungi abakulembeze bano tufuna profile yaabwe mugimanya kati nganze omunoonyereza obimanya nze gwe sina mubaka wa parliament gwe sina profile ye okujja kunga saagala yes manyi wakora profile zagaza kyengamba ndi munoonyereza ne bataba mu member wa parliament by the way now kakati yes ekirala mu gazeti eri babi no ndi mukumaliriza submission ya yes etteeka mu constitution enyinge ya namwemu mu constitution y'eggwanga Uganda nze mpo obuyinza okufuna information kyebayita access to information waliwo netteeka eryakolebwa mu 2005 bahonalebo Luttamaguzi honalebo Ken Luttamaguzi balikola lye twita access to information act ya 2005 kakati nze nsobola okuwandiikira ekitongole ekyo nakinjagala honalebo Namuga gyakola n'empandiikira kira ku parliament ampe information ekwatagana ku honalebo Namuga najimpa ekyo tekigaana so kakati okatute kankatware mudakika ngatewera katera koli ati ori mfudde bwange ori mulade mukaddeko nawo wolako ku muntu kati tetwogeza mutima mubi nganze Luttamaguzi abasajja bano we bali olese ekyokwirabirako nti omuntu yena abeera transformed mu bbanga lyonna era nze bonsanga nga bwe nali Makere ogenze noyogera ku kyemakerere non kurukusa amaziga okabira kikati amaziga togalabye nga okabira kya moyo Makerera abasajja bano yo naje basanyizawo information kwegayidde ntuse mugamba ntino tetukyogera mutima mubi nti abasajja bano baali baavu kyo kituufu baali baavu kyo kyali nimwe tulaba okwepanka kwe balimu bepanka n'okwerabira gye baava ndabaye wano jimuhweze n'ekifaananyi kya jimuhwezi ng'ali mutangira ennyana mbadde nkwa kyakulabirako nkikulagako information kyajagala kyenjogera mbaako ne bwino wange lwaki mbadde nkikuwa gw'oli kanso mulamba bino obiteeka mu fayiro mwami Museveni bw'aba anaava Entebbe okujja e Kampala ennaku zino ekuba lisiba essaawa 3 ziwera yes sawa 3 John Ken Luttamaguzi sawa 3 namba wali abayimiridde abantu mwami Museveni fe waffe nakaseke yajjanga nga talina bamwerekera eddanga ngenga abantu bamwaniriza naye tugenere twewuunya era teyalina bya bugagga bingi teyalina zi square miles okubeerawo nakati ze balina naye okumulaba omukulembeze w'eggwanga yabeeranga mu bantu nga bamukweka mukuuma ng'akemberenge oba omulaba ennaku zino ne papa bamukwekamu mukulu wa Lusimbi nsaba onzize ku musinga eddakiika tewera tegenda kweranga maliza tetukireeta mutima mubi nefe kituleetese ekintu ekyo abantu bano okumanya wa gye baava nojja n'ofuna obukulembeze kati obugagga Museveni bw'alina lwalyo si bwe yalina mu nsiko ovaayo otya n'otandika okuweera engoye enkadde kakati n'oweera amanda Professor no with due respect honorable Kenny excuse me Namuga no with due respect kale mulize honorable Chamus tugende mpola tuleke kansa malirize ojajje muwanga tajikiriza ababaka bano tajikiriza mbawa utmost respect mpuliriza tajikiriza ababaka bano mbawa utmost respect Ken Juli kona ya kampeyo katono ababaka bano mbawa utmost respect ojo negendereze ngaboogera information mbanyina nyingi nnyo but I note it down nsaba honorable Kenny ompeye engadda kika nga tewera ompa information into sense onga zange badde surprised ogana lawyer ogana agadi information jenjalo kuwa council atenga nungi atenga eri documentary ekwata kuchebaita mateeka the doctrine of president abaganda bajjamu olugero lugamba nti omusango omukadde gwe gusala omupya nawe nyine mu kooti okusinga omusango n'omatiza omulamuzi ojja ebyafaayo Kesiro ogamba nti okusinzira ku musango guno ogwa main baasala bwe bati RDC wera omulamuzi yasala bwati ne bwati yendowooza my lord
nti omusango guli mu ddiro gufaanaganyeko olwekyo oweekitiibwa Luttamaguzi bw'aleese information n'alikola reference ku kyaliwo emabega aba adaliza kino ekiriwo nti tosaanye weerabire nnyo emabega ekyo kakati neyanza nnyo genda maaso Professor Walusimbi budde butugenda ne Munnayuganda atuwuliriza ekyo kye bayita debate. Yes. In fact debate etali mu kuwanyisiganya birowoozo oba bigambo tebera debate. Naye kyenjagala okutegeeza ababaka mwanyinaze ne baganda bange nti nze sigananga ku information. Gifunye tugende maaso genda musawa yakubi. Kakati ekyo tukiwunzise bwe tuti nti nsobola okubanga siyasobola kwerabira kyemabega naye omutima gwokireetedde mu information okudibaga okwo obanga ajolonga bakuya kujolonga webale nnyo webale no ojoronze kubanga kujolonga you see you guide you see Luttamaguzi ajolonze no Professor wange ekiru njagala ogoberere nnyo opinions zange sigana muntu kuwabula nyogano okujolonga naye ngano okujolonga kubanga nange sisobola kusanga Honorable Luttamaguzi ku street ne muvoola ne mujoronga gwe Honorable kubawe nabadde ntandika wano namwebaziza emirimu gyakola kakiiko kabwaka Park Local Government katambudde okuteekako big lenses okulwanyisa enguzi kubanga enguzi yaffe ffenna kakati nga nzira ku presidential directive oba kye tuyita executive order etteeka abakola constitution y'eggwanga Uganda bakisoosowaza nnyo ne baleeta ennyingo ey'ekyenda akawayira akasooka akagamba nti executive authority ziri vested mu president w'eggwanga Uganda. Kakati president bw'abanga aleeta kye tuyita presidential directive oba executive order agireetera mu article 99 akawayira akasooka ne article 98 eteekawo office ya president. Ekyo tekiwakanyizibwa. Kakati bw'abanga akikola ku bulungi bw'Abannayuganda ekyo kimu Munnayuganda ali yawuliriza beat olwalero no akikola mu mutima omulungi ku lwa bulungi bw'Abannayuganda. Nabadde ntunuulira executive order number 3 eya page 18 yali ekwata ku amanda. Yes. Honorable Namugaja abadde submitting gye yakola I think ng'ennaku z'omwezi 26 July 2023 ey'okuyimiriza amanda gano naye lwakuba nti Honorable Namugaba abadde ajogerako ate ayagadde okukola diversionary nti ave ku ekyo kati nze mbadde nsuubira nga Honorable nti eyafuna omukisa n'ayogera ku line minister n'ayogera naye nze naali badde musuubira okuyimirira ku biiti olwalero n'abuulira Munnayuganda nti munnaye presidential directive ye page 18 ku manda yali etegeeza bwe kiti kuba minister n'ayogera naye ku kino na kino. Honorable Anywa I think Beatrice Anywa bwe yali ku floor ya parliament yategeeza ba honorable colleagues n'abagamba nti look here presidential directive eno number 3 ekwatagana ebaninga amanda yagabaninga nga kye tuyita commercial production agokusuubula abasuubuzi ag'okufunamu ssente. Yes, ag'okufunamu ssente ag'okutunda ago at a commercial level. Kakati nga lwaki president baali bajja bamuloopera nti obutonde bwensi bugwawo. Yes, abatemi b'amanda basaale okwonna obutonde bwensi. Webale nnyo. Kakati eggwanga eritaliimu mateeka gakulembera oba gakumaakuma entobazi n'obutonde bwensi nze mba ndowooza nti nga naffe Bannayuganda tuba mu katyabaga kubanga tuwanyisiganya byetussa oba omukka ogwo gwolaba tuguwanyisiganya n'emiti ate najyo ne tugijjako naffe gwe tukola ki tuyambagana ffe emiti gye tuyamba ne tugiyamba webale nnyo environment eyo etuyamba nnyo so kakati president w'eggwanga nga CEO w'eggwanga bwe baamuloperanga yakuba mu ttooki n'aleeta presidential directive eyo amanda naye ng'agireese kuyamba Munnayuganda ku nsonga eyo kakati eyo in fact ababaka babadde bajogerako nnyo naye mbadde njagala kuwabula n'okuwa butya omutima bwe kyali badde kigenda kakati
ekirala nti ababaka bano era ekirungi president bw'amala okuwa directive agisindikira gwe bayita line minister ali mu nsonga eyo. Yes. Kakati line minister ayina eddimu ddene okuyimirira ku floor ya parliament okutegeeza ba honorable colleagues nti bannaye presidential directive gye nafunye bweti bweraga tukole tutya. Ekyo kimu. Ekyokubiri bwe wabeeramu akanaalumira oba akalaga nti eddembe ly'abannayuganda eribawe ba ssemateeka lirinyiriddwa. Yes. Attorney General abeerawo wali okuwabula article 1019 eya constitution y'eggwanga Uganda ereetawo office ya Attorney General. In fact Attorney General honorable Keke kiyo wachiwanuka bwaba tali mu parliament omumyuka we gwe bayita kafuzi abeerawo. So okuwabula era in fact speaker of parliament bw'alaba nga abantu babiri tebaliiwo mata agirifaringa wa prime minister. So kakati enaku speaker ali anabidde kafuzi mu maaso kyali ebyo biri administrative sijja bigendamu sisikola mu administration ya parliament naye nze mmanyi nti kafuzi ye deputy attorney general mu parliament y'eggwanga Uganda era ebikwatagana ebyo mukama we baba taliiwo speaker abuuza ye. Kakati ekirala mpumba na kino second hand clothes engoye nkadde president bwe yabadde aggulawo industrial hub Embale bitundu by'Embale bagita mavanjuba. Yes. Kakati tannaba kuvaayo buvanjuba we bali nnyo tannaba kuvaayo kuwa executive order yagambye ateekateeka mpuliriza ndikini nnyo nsonga za president. Yes. Tannaba kuvaayo kuwandika executive order bwe bajja erimpa ennamba yaayo kubanga buli executive order beera ne namba yayo. Ekyokubiri president ali mu kireetera mu mitima ebiri. One World Bank ng'emaze okutujjako obuyambi yavaayo n'ekiwandiiko namutayiika n'agamba nti twagala tweyimirizeewo bwe tuti self sustaining fenga fe bannayuganda n'ateekawo butya bwe tugenda okweyimirizaawo. Onfuna bulungi. Kakati njagala munnayuganda ali eyo ali mu Bino ali mu katale k'ekyekulula eri ewaffe ekiswera gye nasomeranga mu bahonorable Namuge Mateete eri wansi lw'ebitakuli njagala omutegeeza bwe nti abali eyo Kasambya Kasaana Luddawa nti president taleberangako na mutima gumalawo business yammwe. President agamba bwe nti mu ddakiika nga tewera ayagala tupromoting ekye bayita bubu buy Uganda build Uganda. Naye wano tetulina pamba anti wulira kubanga ali mu kuleeta kye bayita internal market mu ggwanga muno. Webali nnyo balidaka tugende tukomewo katono nnyo tukomewo ne onaluke amunaffe Luttamaguzi atubulye ku nsonga onoke mujamazi katusooke tuwumulemu tumva bulango bikyali wano bikyatusumba. Vanilla yavudde ku mitwalo 25 kati bamutunda buli kilo 13. The same players. Yes, kilo ya vanilla kati eri ku 13. Bamudibiza. Kubanga yakugambirawo olubereberye nti omugagga tafugika. Bano ab'ekitiibwa bakibirige mayanja nga bali emakerere naali wano nga basomesa economics. Beerabiranga okujjukiza abafuzi baabwe nti mujjukira abafuga mu communist. A communist has no love for anyone. Akutta mu byenfuna zironga si himself and his family can survive. Kati olwalero agenda najja n'akugamba kubye mwanyi n'omubuulira mbuulira input ki government gyetadde okuwakuliftinga abantu baffe bakitune mu kofi. Yes, okitunemu yajjano ekitiibwa oba ogenda mu maka ga w'ekitiibwa John Ken Lukyamuzi nze bwe nali sebo nsomerawo ekitebidde and boarding primary school ng'avudde ewaffe mu Lutale na Kaseke nga luwedde waliwo awo ng'ogenda ewuwo we bayitanga ku produce marketing board. Where are those marketing boards? Waliwo ebimotoka bisikani ebyabeera nko gulomo wa coffee, gulomo wa simu, gulomo wa tobacco byalagawa. The communists killed them. The communists killed them while we were clapping for him. Lensonga lwaki yakugamba nti azze akutemulidde banka gye bayita Uganda Commercial Bank n'akuteekerawo lusaako. Yes. Teziyambye abantu microfinance okugerawo. Ate zirikwa. Kakati adidde buli munansi amutadde mu kwewola. There is no person who can survive without following.
era ensonga lwaki kati ne parliament asobola ogikontrolinga netuuka n'okkubira mutabani w'engalo nga baagala namukomba ku bigere kubanga they are all highly indebted with mabanja nkugambye nze nzimubaka owomwekerezya bwakuwaliayera mukerezya kati kyabateereddewo what you can survive on is politicking era yensonga lwaki olaba nti Uganda ebeera mu gye bayita political mode 24 bagita electioneering 24/7 kulonda MP2B kansala to be nayagala okuyambibwa naye nga yefuula ajja okuyamba. That's where you are current. Nolwekyo sebo era bwe namulabye nga Museveni kati atandise okutambulira mu biglasses ebimotoka bye bataddemu biglaasi nga mwatambulira nga bazimbe ekiglaasi ekiriwa kibirige nozo mayibino ngabe abatunda popcorn be babeeramu aba mobile money bamuzimbidde ekyumba bwe kitonga kyandabirwamu ziri bulletproof bw'abaako nejjalaga kyayimirira mu bwatu ne papa atambulira omwo papa naye bwatu bwakola twogera ku Uganda twogera ku bya papa nga bibiri kukolinga papa mwana lolekyo sikutegeera professor yagala bidifeni newakubadde oli wenaale munyo omusajja eyajja ajja bonga ne ku bantu nga babuuzaako kati okutandika okwekweka mu biglasses nga atya abalonzi nga ne bwalengera w'ekitiibwa Kibirige Mayanja amanya nti simwesiga nalaba John Kerry Lukyamuzi n'agamba mwambutse mangu endaddwamu simwesiga nalabo namuga namwe kakati ffe kyetwagala okumugamba World Bank eno giraba amabanja etuwa naye sente zituuka ku bantu ekyo nayo yakyogedde tya oba zina teziyamba why is he much concerned about it? Banga fe twamugamba yes ogamba tezina kyeziyamba why are you much concerned? Banga fe twamugamba nti okwewola kuno okusukkiridde excessive borrowing kugenda kututeeka mu matiga. Kati olwaleero Uganda yeyokka mu nsi yonna wosanga abataasoma nga tebamanyi wa gye balaga n'abaasoma nga tebamanyi gye balaga n'abataasoma ng'osanga eyasoma nga yeebuuza ku ataasoma wayitulagawa nga n'ataasoma abwa wayi gwe wasomako ate obuuzaze Luttamaguzi nga maliriza simaliziweza ddakiika nga maliriza twagamba mwami Museveni fe abaagaliza eggwanga lino fe abatafuluuta fe abatabongoota nti bw'oba oyagaliza eggwanga lino okulipuloperinga okweyagaliza kuba otadde mu programu bingi naye nga tebiyamba bannansi. Tewali programu ya Museveni yali aleese ng'eri ntendedi kuyamba munnansi eyali omwavu weeyongeredde ddala wakakati mu kyalo bw'olwala Ssaabasajja Kabaka ennaku ezo abadde ng'ateekawo okujjanjaba abantu ab'ekikungo Ssaabasajja Kabaka bw'ateekawo okujjanjaba abantu ab'ekikungo Ssebo w'ekitiibwa Profesa Mayanja olaba abantu bajja bangi nti buli bweti ebeera atya ne baminisita 82 82 ministers. I think there are 35-38 cabinet ministers. Mwami Museveni bwe yali akajjano w'ekitiibwa John Kerry Lukyamuzi ajja kunzijukiza yagamba okugoba okwejalabya tugenda kugula ze bayita Nissan Lawule era buli minisita wa Museveni bamuvugiranga mu Nissan Lawule olwaleero minisita bw'omwa Nissan Lawule agamba njagala V8 oba toleeta wano onalebo Luttamaguzi we bali nnyo akazero katukawe onalebo omukulu Amanja embeera tugenda giyitamu tutya? Embeera eno ndakasa tujja kugiyitamu mu buli ngeri yonna. Ekisookera ddala Museveni bakyateeseganya ne World Bank bakyali mu nteeseganya ate nabino Museveni byayogedde ebirabikanga ebikankana eyo yenkola ya Museveni n'abateeseganyangako naye nga tanayingira mu bukulembeze ya gavumenti ya Lutwa eri bwe yamanyanga nti enkya tujja kuteesa ng'ajja wamba Matugga enkya tugenda kuteesa ne gavumenti ya Lutwa Matugga ng'amuwamba kakati anti nga akumalamu amaanyi nti omusajja bannange agenda kutuwamba. So ezo tactics Museveni azimanyi nnyo nti akangakanga nnyo naye nga asooka nadda ku extreme
kakati ne mulyoka musisinkana nga yolowooza n'okulowooza nti tayinza kubaako na kyakola ki kyawaayo kubanga ebyokuteesa mpankuwe naye kakati bw'atyo bwe yakoze eki bw'atyo bwe yakanzeemu n'olwekyo nze sirina nnyo kutya nti ensonga eno ejja kugenda wala nnyo nenekeesa era nzikiriziganya bulungi n'endowooza egamba nti eno banka y'ensi yonna obuyambi bwe badde tuwa tubadde situluganyulwamu nnyo nga bannayuganda ye nga Museveni n'abantu be ab'olubatu be basinga ennyo bukola ki be basinga ennyo okubuganyulwamu n'olwekyo oba babugjeewo oba tebabugjeewo tekiyinza nnyo okubeera nga kikola ki nga kifuluma n'ensonga endala amafuta twagafuna enehoyima amafuta weegali tuwe okusinziira ku byeboogera obanga kootinga bali mu gavumenti bebakola ki byebatugamba amafuta galabika enteekateeka ez'okugasimayo zigenda mu maaso ziri batugamba 2025 amafuta gajja kuvaawa gajja kuva mu ttaka n'olwekyo bwe tukuba kubonaabonamu okuva kati 2023 okutuuka 2025 bagamba 2025 gajja kuba gavuddeyo so guba mwaka gumu n'ekitundu ekyo ndowooza nga bannayuganda tukkirize nti bwe kibanga kyekiseera kituuse tuboneebonemu mu mwaka gumu n'ekitundu tuboneebonemu wabaddewo ekyokuyiga senga World Bank egezaako neddamu netuwola ssente kubanga weyimirizaamu tulina ebintu byetwekubyemu tulina byetwogedde debate ziyisinganye bwebadde mulema tuwola tulina ekyokuyiga ekyamannyo kyetuyinza okukola kibadde kitakola luli sirina nnyo suubi nga gavumenti ya Mwai Museveni ekyali mu buyinza naddala olw'okubeera nti nno eggwanga Uganda lirimu abalisimbyemu enseke nga banuuna buli basimbye muli enseke banuuna buli kajja bakanuunamu bunuunyi ekikoze bino ebibeera mu wange guno gwogundi babiyita ebikanja amalwa bamaze okunuunamu bakulikira nkanja nkanja egamba abanuuna abo nga bakyali bayitirivu bwe batyo banuuna benjogerako ye corruption kwe kubba essente za gavumenti mu nsiba yonna gye zikola ki ezibiddwamu n'olwekyo ebyo nga bikyaliwo era ne bwe tunaddamu tewaliwo nnyo kinene mu butuufu kigenda kukola ki kye tugenda kuyiga kubanga era omukulembeze akyaliyo omu era byakyakola bye bimu abantu beera be bakyali mu buyinza abo bennyini abanyuunyuusi be baliwo n'olwekyo tewali kigambo nti twekubye mu mutima ne batwogerera ebigambo bingi nnyo ne tugaa nti bannange naye kati bwe tuddamu omukulu n'agamba nti kati bannange bwe tuddamu ne twewola tujja kukwata bulungi ssente zo bandowooza kirabikanga mu point zonna ze mwogedde kukwata bubi ssente kwe kubaddewo naye okwewola si kubi naye ndowooza zikwata bubi kwe kubadde onabulamuka tugenda omanyi omuntu abaganda oli mukazi muganda amala kwekoona n'abuuka ketubuuse enkonge tunyagijjawo mwakabuuka emeka omuntu we tekibangawo kino njagala Professor Mayanja ne Honorable Kennedy Chams njagala mulowooze ku generation ya Mwenge egenze lowooza ku y'abannamuggalo Luttamaguzi egenze lowooza ku baana abajjaawo bemusuubira okukwasa eggwanga kaakati ffe abatambula mu bantu twagala okubategeeza nti ekifaananyi kibi nnyo omulembe guno gukuryetinze abaana abaweddemu essuubi nafunye omukisa naziiseeko ewange si mukisa kibi nti twafiiriddwa naye nefuna omukisa okulabako ku nsi y'ebweru abantu ebweru beyisa bati eri mu bantu wansi abaana embiri z'abafiira abataano ku pikipiki abaali bava mu mazina bonna bayingira mu kitrela kyali kipaakinze ku kkooni kati abo ababiri baali babaziika wange mu constituency ku kyalo ky'Enveeka muli omulala yali Werusalira kaakati bano baali abasatu beeka byayi yagenda obbajjayo mu mochale naye nga bonna bava mu maka gaabwe galimu abasheeyi naye nga bw'osanga engeri gye baali bambaddemu ne gye be baali bava okukola nga tokkiriza nti bava mu maka amasomi kati gwe naziika yali ava mu maka gali musaabakrisitu tebamusabira buli omu yasaba mu ddiini ye naye ekyali wali abaana abavubuka abaali abafiirwa nga tetuyinza kubanenya naye ng'omanyi abantu abali desperate abaana abeevaako nga bw'omanyi siteeti y'abaana abeevaako era ebyakolebwa ku ntaana mubimanyi ebitera okukola ekifujo ebyo kati eyo ye generation era ng'omukulembeze kyankutteko nnyo we must think about eggwanga lino ng'ono kalitta amaze okukola omulimu gwe kyekiddako no ati kati kankule njagala ebirungi byonna ebikoleddwa ku mulembe gwe wobanga gwe taata mu nnyumba Semaka byonna ebikoleddwa nga gwe taata you get the credit
byonna ebisobye nga gwe taata era bikuvunaanyizibwako omwana omulungi awosa kitawe ekitiibwa omwana omubi avumwaganya nnyina byonna obuvunanyizibwa muwulira njagala mbabuli eggwanga tetunywa bye tugenda ddikwasa nga nzirayo ku nsonga ya World Bank mukulu Museveni yatugambye mbu restrain yourself from exploding with hunger. They are shallow. They are shallow. They don't know what they when and where they should stop. Tabamanyi bayina kutandika na obwongo bwabwe yabagereze nnyo n'agamba it is the shallowness of philosophy, ideology, strategy, tabalina strategy, provocation and arrogance by the World Bank. N'abogerako ebyo byonna naye bino byonna nga mukulu Museveni yabyogera mu Lunyankole sibe bagasijja kyogera mu Lunyanga ekyogere mu Luganda naye oba baga mu Lunyankole wanyampisa ekiniga kakati kimanyiki mu Luganda omukka gufuluma mu lubuto naye bw'owulira ng'olubuto lukuluma weekwatikwate bulungi mpola mpola kubanga bw'osindika omukka guno buyinza okukozesa effujjo okukozesa effujjo kati omukulembeze kye mumusaba kino ekifaananyi kye yatulaze wadde bannaffe baatugyeko obuyambi naye tumusaba kakkane takozesa busungu kubanga takugamba nti tabeetaaga ekyamazima tukyabeetaaga nnyo eno foreign aid tugyetaaga naye waliwo kyeyayogedde yagambye nti naye nga tubufunye wano nga mugenda okusaba looni mugirowoozaako fe tufuna ssente nezitula ku akawunti kati tuzikozeseza investment profile yaffe mbi nnyo ssente zaffe tetuzikozesa nga bwe zirina kukola ssente n'ozireeta ne zizimba amakubo gye gataali zimbiddwa fe tubuuza bano aba oiro gye mubadde mwogerako bafuna oil roads fe ebbanga litumaze ng'emmwanyi zibeezaawo eggwanga mwali mulabeko ku coffee roads twalibadde twalibadde tukayana kyabakuza amateete kati saawe ne twalibadde tukayana kubanga kibinga kofi ebaddewo ebbanga lyonna olwo oluguudo singa lwazimbibwa dda obutali bwenkanya mu kugabana keeki y'eggwanga bino bwe tutuuse wano kaakati nojja tulina ebizibu bibiri era z'abannayuganda baduulize tulina ekizibu kya political leadership and technical leadership bano bannaffe abakugu ne bannabyabufuzi awo tukyasanze obuzibu obunene pulezidenti yagambye nti ssente zino bwe tuzeewola ne zijja zigwa mu mikono emikyamu abakugu abazimanaginga tebali patriotic naye mwe mumanyi kyekyetaagisa omuntu wano mu Uganda okujja ng'oli investor okutandika business wano do you know what you go through kyoyitamu gwengoze okufuna access akalabula akakwata baba investor abakulu bagwagoteberezamu ebbanga liyo nanga tebanateekawo kakiiko ako kyekibaddewo so bino byonna nga tunabitunywa tulina ekizibu ky'obukulembeze obulagajjavu obutafaayo bannaffe agenda okunegotiatinga loan ku lw'eggwanga n'asooka n'abuuza nfuniramuwa zibbibwa nga tetunaba nazifuna looni bwejjanga $1,000,000 aginegotiatinga alinako $2,000,000 olwo no twewoze ezo zonna mugenda kufuna lukaaga so obuli bw'enguzi butandika nga otandika okufumba looni eno nga bwejja Uganda buli oba n'ensi that is based on deals wanewaffe mu office buli obaleeta ekintu ku mmeeza ng'abatatandika okuleeta empapula nfuniramuwa kati buli wotandikirawo kunfuniramuwa kitegeeza bannayuganda tebali kifunamu so tulina nfuniramuwa mu political wing ne tuba nenfuniramuwa mu technical wing ogenda okufuna looni ya $8,000,000 eza dola ogenda okutuuka mu implementation ng'olinako $2,000,000 eza dola kakati obubbi obwo obuyitiridde nnyo naye nga kabaka w'obubbi facilitator w'ababbi era omusumba w'ababbi ye mukulembeze w'eggwanga mukulu Museveni omukulembeze w'eggwanga whistleblower lwaliko era n'agamba nti ŋŋenda kulwanisa obuli bw'enguzi mbukooye bujja kuggwa bw'abanga aca sijja kukozesa kuweeweeta wabanga akyakwata with soft gloves abali b'enguzi eggwanga lyongedde okwonooneka ekirala mukulu Museveni bw'anajja omukono gwe ogwa okulingiriza abakozi buli kimu we are working on directives eggwanga litambulibwa ku biragiro obupapula obwo obwa bbulu y'ensonga lwaki amabaati gabbibwa abantu bamulemu okudisipulininga kubanga eggwanga litambulibwa ku directives abaana abo be munenya abakozi ba gavumenti mukulu Mayanja tebakyerowooleza abaana bakolera ku biragiro ne bw'abanga yalitudde n'akola ekituufu directive ziiti so what does it mean institutions anti kakati buli walolabyeko embuzi ezaala enkoko embata ezaala mbaata embuzi ezaala mbuzi omuntu azaala muntu kakati gwe bw'omaamira amagye agenziriza
Ai amajiga anziliza utandeke nkoke mama. Amazizi noganga bwe teyinza galula. So bino betushira twagala mukulu Museveni ademu ekitata yasoboka. Kitwete kyasoboka. Institution za government infu. Zonna zafa. We bali nnyo onalebo namuka. Onamuka bukyamuzi demand. Parliament ntero kuli yako waliyo ku parliament. Ntero kuli yanga mukola alternative. Senga mujja mu buyinza nga in case kibagwiridde. Kizo bagwira nga kujja mu kulembezi. Kutugwira bugwira. Ndabira dalanga embeera gye mulimu eyinza obutabalira naye senga muze mu buyinza alternative gulia mwiruda kubanga mulina okukola alternative government World Bank mukikola mutyanga buli buyinza ngamba bwenti nja kutandikira ne approach ya international law ekikulu Mr. President kyalina okumanya aleme kubisa abantu tibatujjeko ssente ezo lwa teeka lya homosexuality nedda tubeere sincere and elaborate wabwe byatugisaako sente ebirala ebyatugisaako esente ebikulu yenfuga embi eya President Yoweri Kaguta Museveni kakati mpa amagezi bwenti World Bank tosobola giwawabira mu court mu International Court of Justice lwaki wabula Uganda esobola okukozesa approach ya declaratory ruling, seeking a declaratory ruling, declaratory interpretation. Ntidala okusinzira gundi World Bank kyakoze ebigendererwa bya World Bank bimanyiddwa tiba batandikawo World Bank okuyamba enkuseere okujja abantu bayo abaavu mu bwavu okujja abantu bayo abaavu mu bwavu obwo ekyakoleddwa kyabadde in consonance kigwa mu kkoweeryo ekintu ekyo kisobola okubeera handled by the International Court of Justice nga bwe kyahandlingibwa ku issue ya Nicaragua after the Second World War. Yes. Number 2, bwe tuba nga tulina representative mu UN ali ategerekeka simanyi naye bw'abanga ategerekeka asobola okukozesa cooperation y'amawanga ga Africa ne developing countries n'apanga ekiteeso private members bagira bill resolution eyo nga asaba General Assembly ebeeko kyekola ku kyasaliddwawo kiri ni consonance n'ebyo World Bank byetegewa okukola okusinziira ku ntandikwa ya World Bank. Mu bufunze tuwobulujja mu government otandikira mu kugenda mu kuvunula amateeka ga international law. Yes. Gasobola okutaasa. Thirdly, and this is very important, World Bank ebbaluwa nagisomye ya World Bank eyawandikibwa eyaba Congress ebawandikira World Bank. Yes. The letter is interesting. Singa Uganda selecting a team erimu ebiwayi by'abantu abazitoa mu mateeka mu kikati awo economically, politically and legally basobola bulungi nnyo okuyuzayuza ba officials ba World Bank mu meeting etegekeddwa mu New York ne baba debating off tetubalina wana basajja bwe anti kyengamba saba president alimemala akumala gasindikayo bantu basanze bantu babeere well selected with integrity and capability in terms of knowledge to debate off what the World Bank has decided. Okujja ko nga World Bank ina byagoberedde. Lastly and important, mpulidde mu kwano gwange Mayanja. I'm not debating Mayanja. He's a friend in arms. Angayogera ku oil. Amafuta mumaso gange yabadaga statement yakoze ku oil agikolede ku police kubanga wetuongerera president waffe yesterday last year nagenda mu America nagamba nti agenze kusinkana America bamajibate finally nagamba nti by July byonna bijja kutusima isia tegede bijja kubalwende bya refinery sponsorship ya enizapo nga bali baganye ekikule kiri mu ddiro amawanga agalumirwa demokrasia n'obulamu bw'abantu
Tigandi agadde muntu ali omnipotent dictator atandike kusima mafuta. Kubanga bwana agatandika kugasima gajja kulagira ending up nga oil has become a curse. Okutegedde eri abantu abo. Niye mawanga gonna gasima mafuta bagamba President Museveni mu buwandiike ebiwandiike ebimu nabisomako nga environmentalist. Yes. Ne bamugamba Mr. President sir, fenga abatotal tulina obuzibu kubanga sente ez'okusima amafuta ezogamba tulina zeewola European Bank. Yes, ate European Bank ateekako envumbo. Olina okunyonnyola obugendo n'obuddo. Governance eyimiridde etya mu Uganda tibayinza kuriskinga sente zijje wano nga governance eri sheke. A case in point is Mozambique in the recent past. Yes. Mwalaba ekyali mu Mozambique bali batandise ebima byonna babirese okutandika okusima amafuta abarebels ne beyiwawo ne balemesa kabanga twali garanti yakuteekawo investinga mu ggwanga exercise neegaana. Lastly, and this is a predicament about the environment in Uganda. Wetwogerera amafuta gali predominantly based in Albertine graben. Tirenga, for example. Yera yalimu Maction Falls National Park. The falls at the Maction. There's kuzisingira ddala okubwatikirivu mu nsi yonna. Yes, Maction Falls. Kakati mu Tirenga mulimu oil wells 426 inga nyingi. Ate mu Maction Falls National Park abanema bonna abakwatibwa ku nsonga z'amafuta teri awandika kunnyonnyola how many wells za oil. Ate nga ffe twazimaze ozike nga ziringa 136. Singa otempalinga ne ideology y'amazzi ga Maction Falls uncoordinating and in an uncoordinated manner. Singo malaga gatembalinga n'amazzi ideology yago n'ogisobyako ate nga gegaiwa mu Lake Albert, Lake George, Lake Victoria, you can disrupt and cause a catastrophe. Utanzo kutataganya okusima mafuta causing a catastrophe. Ideology negundi amasanyalaze gano getukozesa nakujja kwaga negafiira ddala nga ebiyiriro bifudde natural. Webali nnyo Luttamaguzi akazino kakubeere mu maaso tugende mu maaso ensonga Luttamaguzi akanza okuddayo eri yatataganya okufuuyira DDT okudoni yange badde kutataganya second emu kyambadde ntegeeza nti therefore Mr. President asaana akkirize kyonna amagezi getuwa addemu okwogera ne ba World Bank ng'ali coordinated tulabe way forward. Otherwise, Uganda ejuliridde ending up in a catastrophe singa tumala gasima amafuta. Ate nga America n'amawanga amalala gamanyi nti no water bodies in Uganda is it great in Lake Victoria and Albert. They are not owned by only Uganda, they are international. Exactly. Webale nnyo Honorable Luttamaguzi environmentalist yazzeemu okulabika nti era nali ekikola abakulu baagala okufuuyira DDT n'abalinyamu ebbere nabanga amafuta agatujja tutagalekamu Honorable Luttamaguzi ensonga oziwulidde. Nsuubira njagala kwebaza abatukuliza mukulu Ronald Masaka City balituliza mukulu Musaazi Obukomansi mukulu Mutansava mu katale k'ebbomba n'abakyala abakola mu katale k'ebbomba abo bakyala bakozi mama namu ow'ekigere otulumula okyamawanyi n'owuutawuuta ku kigere ekigere mbadde sinnawuutako naye ekirize mukulu chairman Bidabaawe Kasambe balituliza Agise Mugenyi Nabbiika Saalongo Kidongo ku Soya mukulu Nnyombi Ekirinnya ne mukulu Majidwe Kakuuto ne Samuel Ekirinnya ne Vincent Simi ku Lusebiko mwe balituliza mwena abalimuza kakati tulina olutalo lw'amaanyi olutalo lwe tulina si lwa mwami Museveni wabula lw'abantu ba bulijjo. Museveni ali mu nsi ndala era bye mukaaba yesi byakaaba takaaba bbula lya ssente takaaba bbula lya bikozesebwa wabula ye kyayagala kwe kulaba nti mwongera okufuluuta kwe mulimu era ekyakyebaliza nnyo Mukama. Teri mukulembeze yali afunye mukisa nga mwami Museveni Katonda gwe yamuwa oba Katonda yagumuwa oba sitaani yagumuwa gwe yagumuwe yakulembeze utabeeri Katonda nze waliwo obubeeri sitaani naddala omu
buno tebwava wa Katonda bwe buno bwava wa Katonda mugulunja kwekala naye lwaki Mr. Museveni musanyufu kubanga ne bakulembera nabo tebamanyi kiddako abantu mu kyalo bafuuka cheap raisi tebakyalowooleza wala abatamiriza n'obasanga banyumya ku mwenge mu mipiira betingi abantu abanyumyanga ku byobulimi nga bateesa ku butale bwe balima tuwe ebbeeyi y'emwanyi eryeta katale k'ensi yonna kati banyumya ku byabufuzi onale bonna muganga sikyakulaba najja ntoze naye nga tolinake wali ompaddeyo n'amuwa 5 naddako nagati kati owadde abavubuka ffe abakadde wawa abakadde owadde kati abakadde ate olwo ffe abaliko obulemu abantu babeererawo weewatyawo nga yo n'agamba nti ye yejjako obuvunaanyizibwa kubanga ne bannansi bali mutulo kino njagala kukibagamba mpulira nnyo nga mwekubagiriza ku mafuta amafuta agaliyo sigamwe bannayuganda amafuta ga Museveni ng'omuntu era baagalyamuda musonyi okubabikira waffe kukyala eri ebuyungwe ekasamo waliwo omusajja waba afudde yajja naye mawugulu sigwa okuba ekikonde mawugulu abafuta musonyi amafuta sigamwe era baagalyamu bw'oba oli musajja mukulu ng'oli mukyala mukulu ng'olina ekirowoozo ekigenda nti tulinda ku ssente z'amafuta nkwegayiridde nnyo zuukuka mu tuloto twolimu kubanga eno embeera eriwo njagala kuwa ekyokulabira kati batubanja almost 90 trillions trillioni 9 buli babuuza mukulu Museveni nti owaye zino ssente waziteekawa nga tetuziraba ku gulawundi amalwaliro mu byalo abantu beegulira eddagala teri ddwaliro lya gavumenti lyosanga mu ddagala amakubo gonna gaafa bamubuuza nti weewola ssente zino naye zaalagawa tewaliiwo makolero ga gavumenti ge twaba geteekawo n'ofuga eggwanga nga liri 85% liri foreign dominated buli kampuni eri wano bwetaba ya muyindi ya mu China bano abayindi bempulidde mwogera ono ekitiibwa Namugajja neewuunyisizzayo bano abayindi si bayindi nga bw'obalaba bakozi baabano era gyoba olaba ogamba nti omuyindi ono alina ssente ezitamanyiddwako alina ate lwaki kuba tax holiday Mayanja ow'Ennakaseke Kibirigo ow'Ekasaŋŋombe atandise akadaala ke ate g'obinika omusolo ng'ono mbijodolo alina ennyingi ng'ate yo nga nkwadde tax holiday abo tobalabanga bayindi munaye nkwegayiridde nnyo teekako ga lubindi bakozi baabano ebintu ebaali badde bajja okukola tebasobola kubikola babituma bano kati nammwe okuddeyo ne mulowooza nti Mwami Museveni agenda kuddaawo simanyi atunuulire simanyi World Bank sente zeesazeeko simanyi tugenda kukola kino tewaliiwo solution Mwami Museveni gyali ereese ng'eyamba bannayuganda ekyo mukyerabire solution gyaleeta ya survival ye era y'ensonga lwaki olaba nti kati baba bateesa bano ba John Kerry Lukyamuzi Honorable Namuga owekitiibwa Mayanja ne mugamba nti tulina olukiiko lwaffe lwe tukubye oba Makerere tugenda kuteesa tujja tutya eggwanga engulu kyekisookawo ye poliisi n'embooko kaakati ye yagamba ye ne mutabani we bokka be balina okutambula era ensonga lwaki obwedde olaba baminisita bonna baddukira ku mutabani we be bakole kubo omutabani ali mu kibanga bwaluba tamanyi mutabani na byakwogera agamba taata abatumidde mu ndabiranga ddala kwegamba n'otunuulira eggwanga nga ne bano be bayavuwazijja bwe bakuba mu ngalo bamu baba wa capati akasako okwogera bwe kanaatuuka ajja kwogera nkugambye weteguliriza ebigambo byange mu ggwanga abala temukkirizibwa kutambula na kwogera Museveni ne mutabani we bakola ki batambula eggwanga era wamulabye omutabani atambula ne konvoyi baminisita bano abakuba mu ngalo be bamuggulira n'afubutuka mu kkubo vaayo omutabani w'omukulu ajja n'abalala nga bayita ababaka ba palamenti musimbe layini mukwate ku mulangira mu ngalo Honorable Gundi weekubye ku kifaananyi ono neyeekuba kuloni puliisi ayimiridde naawe nti ondabiranga ddala maka ga kitaawo kwegamba naye bw'abatunuulira bw'ati n'atunuulira obwongo n'atunuulira nga institution zonna zifeebeza
n'atunuulira abantu b'omu kyalo nga tebakyalengera wabula balinda bukunkumuka. Onale bonganze tompangayo mutwalo. Onale bonga tulinake waliopa n'agamba awomba maze. Era nenkuzzayo wali sebo w'ekitiibwa John Ken Lukyamuzi gwe gwentera okulira ayogera ku Ludicha wano ng'oyogera ntera nnyo okulira ng'oyogera Ludicha. Awo Museveni ng'Uganda etandise okumpoomera. Ludicha lwabweri. Kubanga bw'otunuulira abantu abaali badde beekolamu omulimu. Ne beebuuza nti abasajja bano baali bava mu nsiko z'eruweero ekisooka bajja balina disipulini nga bwe bagamba ne bagamba nti bazze kutununula era banunula gweyako gwetaatawo oli gwe babbako ettaka yaani bamutwala taata woono agenda okudda engulu nga yagula ettaka ninga ate ekyapa kiri mu banka ate nga yagula olige kakati kyobalaba ne mutabani waabwe naye ali wanaawagira kakati nze bombadde tulina olutalo lunene nnyo mwe mugenda ne mugamba John Ken Lukyamuzi w'ekitiibwa Mayanja nti Luttamaguzi noba nonale Bonnamuga lwaki temukkirira mu byalo ne musomesa abantu ne mubabuulira embeera gye balimu omuntu n'omusanga tekyasobola kufuna ddagala mu ddwaliro takyalina kyatunda kubona abasajja bonna be bagula kasooli amugula mu Uganda yenna muganda wa Museveni lwakyasali musale era kati yagula vanira yasalawo nti kasooli ngenda kumugula 5 bano bawolole ne bagamba nti omukulu yagambye 5 kati ng'akole pulogulaamu y'oli omukulu egamba nti omugaga takola ki n'olwekyo nga mmaliriza mujjukire wano mu Buganda twalinga bantu bakozi nemwe mwali mukyewuunyizaako nti lwaki wano mu Buganda buli gwotambulako yeeziribanga n'agamba John Ken Lukyamuzi kenkulabyeko sikyafudde nenga ne Luttamaguzi nze ntera okubagamba kyembadde maliriza nakyo nze ntera okubagamba nti nze sinze Yezu nzikondabyeko takyafudde era bwe muwulira mmwe wano baprofesa kubona oprofesa balina obudde twabagamba nti bwe muwuliranga abantu nga beekubagiza mubagambe mukole nze kasebo w'ekitiibwa Kibirige Mayanja atatera okugamba abantu baffe nze ne baba bakuguze nga bwe natandise n'abaana abewaffe Salimu Salebe yagula ennaku ezo ab'opposition mu Nakaseke ne baba bakuguze nsigala nkugamba gwe bwe bakugula tagenda kugula bizibu biriwo nga bamaze okuwa obusente bwo nti tukwegayiridde genda ovume Luttamaguzi ojagenda mu ddwaliro eryo ojja kukozesa ekkubo lyerimu ojja kulima ebintu nga tolina katale n'olwekyo sebo profesa kino kyemaliza mu sekendi emu tusaba abakulu abali mu gavumenti namwe abantu be bakulembera ekisooka mwaluzinga site Omuganda agamba ekisinga mwenna abali wano muli Baganda Omuganda agamba nti bw'oba tomanyi gy'olaga buli kkubo ly'okwata likutuusa kubanga tomanyi gy'olaga bwate eyo mugende kati eyo gye mwakwata gye mujja mukulu Kibirige kikemusiibula abatuwuliriza n'ekigambo ekisembo dakikemu abatuwuliriza nze ndowooza nti nno tetusaana kuggwamu nnyo maanyi tetusaana kulowooza nti embeera gye tulimu tesobola kuvuunibwa evuunukika ekyasobola okuvuunukika kyamukisa mulungi tulina abantu nga Luttamaguzi bali Bonnamuga nabo Ken Lukyamuzi abakola ki abayogera amazima solongazi nga tulinawo group esobola okutegeeza abantu ekituufu nkakasa nti nembeera gye tulimu ejja kuvuunukika n'olwekyo temuggwamu maanyi ate mwongere okubeera nga muwuliriza nnyo abantu nga bano abali ku mazima ate musigaleemu bannange ensa obutagulwa mubeereko bannange we mukoma ku kigambo ky'obutagulwa ebitiibwa byo byonna bituwe abantu bayizobaga tebakyakujuga nti yegwe nze Muhammad Mayanja Kibirige nze chairman wa Justice Forum jema ate nga nesimbawo nembuganya ku bwa president era njagala okusiguukulira ddala Museveni mukulembeze okyabiri munye gy'okwesimba wakiteeyo ate bwembeera chairman w'ekibiina mba kyakirimu ekyo tekibuuzibwa tukusubira 2026 kasita tunaatuula wansi nga jema obanga ebibiina ebyegasa awamu tonzijjamu abo abakyasobola okujja
Okay. Ya cyari. Ono kwe mchamuzimani. Bannange nze nyala kwebaza bannange. Discussion ya leero ebadde extraordinary debate. Ensanyusiza nnyo. Ate naawe ssebo chairman. Moderator. Banga nze di speaker honorable Luttamaguzi Mr. Speaker. Mambo kwa kugenda eri parliament y'eggwanga. Under Article 79(1) of the Constitution. Bagamba parliament eyina obuyinza okudiringa with any crisis eri mu ggwanga. Musanye kusirika busirisi ng'omusajja asalawo yekka ku kintu ekikulu bwe kiti. Era nsuubidde nti next week one of you must table a resolution seeking explanation y'enjawulo. Parliament naye ekozesebwe okuwa amagezi ku kyokkola. Crisis should not be left to Museveni alone. Lastly, oli bujja gwange antumidde Lusalira ng'ajja gwe tokyuka kakati ng'owulira eno olunabe mwefudisi nti ate nandala mafaabi one banne powa nti bakwata ssente kyekintu njagala mukirabe bulungi nti kati kuganye nti ng'obiwulidde kubanga abantu babiwulira nti waaliwo ssente kakati tukubiriza abali wansi obutaguliwa ate eno waggulu owulira abaguliddwa kati nze kyendaba ekisinga obunene nti ndowooza twenzagana wa wansi kulya ekifaananyi kye balabirako as leaders we must be exemplary tuteeka okuba ekyokulabirako ekirungi tussa obukulembeze tubusse nnyo naye n'abalonzi batuyambyeko okutta obukulembeze tuddeyo ku nnono ez'okulonda be tuyita abakulembeze nze nakoowa ebintu Namuga genda olyemuze mukalu nabagamba nti awuliranga Namuga tumuwalye nebagamba nti anondango nsindika kulyamu akakampa tokampa sincerely speaking tuddeyo tuyokuba emitima nga tulonda abakulembeze era ffe abakulembeze tulina omugugu munene nnyo obutamala mu bantu ssuubi tuba lost hope public trust eweddewo mu bantu kubanga naffe tweyisanga nsolo tulowooza tulya kamukuulo so tumanye nti eggwanga ddene okusinga an individual balufunguzawo bebaguze tebakuyigula ttama nebo banakugulanga obagambye amakubo gagenda kusigalanga mabi eddagala teriri mu malwaliro Museveni asigale nga bba ssente zaffe mumala biseera eggwanga lijja kukyuka bwe kasita okyusa endowooza okugamba abankumire Ssaabasajja Kabaka nze njagala kusooka kwebaza abadde batuuza mukulu Mugerwa Ekikyusa mukulu Akimu wa boda boda Kampala mukulu Kiggundu Nakaseeta mukulu Nanjwenge webale kubanga obadde okutuuliriza nze njagala kwongera okubakubira okukola buli omu abeeko kyakola nze ndi wanjawulo nnyo nkwegayiridde nnyo bw'oba olowooza nti no nti tetujja kubagamba kukola olw'akalulu nkwegayiridde nze akalulu k'omuntu omuyabayaba tokampa twagala abantu abakola abantu abafaayo no politiking gwe babataddemu ogw'okubagulanga nti gundi tumuguze era nsaasidde nnyo gurupu y'abantu b'Essemuto Salimu Salebe yagula be bagenda ne Kapeeka ne bana babaguze n'okomawo osobola okujja n'onvumirya nga Luttamaguzi babawadde nti genda olye mbadde ba opposition tubayise mulye n'ebizibu bijja kusigalawo naye nze nsigala neeyogerera era ne ŋŋamba omuntu waffe weebeereremu gurupu y'abakulembeze bano be muleeta abaafuuka babbulooka b'ebibanja byammwe naddala basente b'amagombolola bakansala ne gurupu endala ezo mbufe tujja kgenda ewa Salimu Salatu w'essente mbwe ekizibu kya mwani Luttamaguzi tuyambeko ku Luttamaguzi tusobola okweyogera naye kyenkugamba nti ebizibu bigenda kukola ki kusigalawo era njagala kkubira omulanga abantu ba Ssaabasajja Kabaka kituluma nnyo okubanga Buganda esaanawo nga musirise twalinanga wana abasajja abayogeranga ne mwenna mulinga be bayiwako amazzi okyaliwo nze n'abeera omunzeka mugundi n'olwekyo kituluma okulaba nga n'embuga z'ebika byammwe muzikunze omuntu yenna ng'anaakusaanyawo asooka kujjako identity era nze ensonga lwaki ewange ku kampu Luttamaguzi ni maka gange oluzunguzungu olwo mweyogeza mu maka gammwe nga temwagala nnimi zammwe enzaaliranwa terukola era nze nkugambako obe mukyala wange oluzungu olwogerera eri nga teri amanyi Luganda gy'oli naye mu maka gange twogera Luganda kubanga tuli baki Baganda era tubasaba nnyo musseemu Ssaabasajja Kabaka ekitiibwa ennaku zino nalabye n'agavubuka agamu nga gamwogeza ssebo ku social media ebigambo yaga gamwogeza abakulu b'ebika temukyabawa Omuganda agamba nti nanyini kiggwa naye ffe tetwagala kukulembera bantu nga mwekubagiza buli kaseera mukole bw'obeera muvuzi wa bodaboda ssebo kyemaliza nakyo bw'obeera muvuzi wa bodaboda nsaba abakulu banekubanda ba pikipiki z'abaana muzikutte ennyingi eza bodaboda mubawe bufayini batono mubaddizeyo bakole ki bakole
tax kyekiri n'abavuzi abasuubuzi b'amanda basibunda b'ebintuka by'amanda byonna bijjudde ku poliisi amanda bizinesi abantu mubaddize bizinesi zaabwe nabo bafunemu fiizi z'abaana baabwe bwaba kugoba ku kibanja kyo eno essimu yange naddala ng'oliwe nakaseke kuba mukitegedde abasaatuusi bangi ate naddala ewaffe ffe abali mu kato kolido ndooza mwalabe wano profesa bwe basse n'omukyalo omu emubende n'endaba ne gwe basse eggomba abalina ettaka ebyapa ku ttaka seo profesa Kibirige bagenda babatta mu kato kolido olutalo lw'ettaka olwo oluliwo era tulina okwesiba ennyo w'ekitiibwa Honorable Namuga Honorable Ken Lukyamizi wamuwanga kuwano okubudde n'ataputa ku mateeka g'ettaka olw'okuba yazzaali n'ebirowoozo baba kugoba ku kibanja kyo ng'oliwe nakaseke eno essimu yange eri 07557 69 4754 0757 69 4754 neyanziza nnyo wandaala ayisa abasajja kabaka wa Buganda yange eri 0752 694597 07552 kaga mwenda anamutano kyenda musa batubide ko mwenda mbadde ku mukutu wano munafa abaliko WhatsApp yaffe wali mukulu yona sanya London yagaye munafe mwe bali nnyo kubako atongole masajja ngoli mama mukulu mama Linda alikawuku abwe basoso okuweereza obaka kanso Moses Kawumu mama kulise kansala Moses Kawumu mwe bali nnyo tuweereza omulongo Henry Enamasuba nawe kwali kato Charles nawe kwali nnyo we bali kuliriza ne mwena babadde wano tumira nnyo Honorable Luttamaguzi omutumide ko nnyo ne amanyo gasako Yeruba Dennis ali Buwambo Charles owomugo musoke owomugo wali nasana mwena bakyali mama kulisi kwali na makulu Saudi ya kwali na Kibugwe Jackie kwali munafe Vincent na kwali mwena mbadde bayitirivu nnyo mwe bali nnyo bayidala bude bukomyo tuyingide bude bomulala mubere bulungi